omulabi wa Wonders just tukwaniriza nnyo ku program yaffe Katonda akwagaza kyo olunaku lwa Sunday tuba tukutuuseeko kaseera kabadde kawanvu naye tutuno tutuuse essaawa zino tugenda kutuusaako ebintu ebyenjawulo bw'olaba ekituufu ekyokukola kikole totunuulira abalala kye bagamba totunuulira abalala kye boogera totunuulira ki kye bagenda okugamba wabula kola ekituufu ky'olina okukola Sunday ezayita tubadde nga twogera ku bantu ab'enjawulo twayogera ku David ne twogera ku Yusuf ne twogera ku Jabez olunaku olwayo tuli mu Nehemiah ne Reverend Erisa Mayanja Reverend Science Okula nange bwente omukwano gwange mikwano abatulaba abatuwuliriza kubanga mukola bibiri okutulaba n'okutuwuliriza njagala kwebaza Katonda ate atuwadde omukisa nate okuddamu okusinkana tubadde ne gaps olw'obuweereza obw'enjawulo n'ebitukutte ebyenjawulo naye we are back on air n'amaanyi ag'enjawulo pulaani ez'enjawulo obuweereza obw'enjawulo ezo gapu zizibye olw'ekisa kya Katonda ekituufu kiri nti olunaku olwaleero Reverend twagala twogere ku Nehemiah nga twogera ku mulamu ogugamba nti bw'olaba ekituufu ekyokukola kikole naye nga totunulya abalala kye batugamba okyogerako ki Reverend ekigambo ky'okulaba kimu ekituufu kirala n'okukikola kirala abantu tuyinza okuba kati tuli wano babiri nze naawe n'atulikodinga yaani Nicholas kati be bantu aba basatu naye ebintu tuyinza okulaba nga tulaba ekintu kyekimu naye buli muntu ng'akiraba mu ngeri yaki yanjawulo nakino bwe kifaanana kanjala kuleeta background ya Nehemiah oba Nekemeya baatwalibwa mu busibe e Babylon Jerusalem oba Jerusalem nekimenyebwa baakye yasooka yagenda baddayo nga baba mu busibe n'eyokubiri neegenda yajja ku baaki yakumeka yakusatu kati Reverend mu kugenda mu busibe ekintu kino kirelatingira ku Josefu eri mu ntandikwa Joseph yemuleke kakati luno lutalo lwali lwakutwala abaana ba Isirayiri nga bajja mu busibe nedda babatwala Babiloni wano bali babatwala Babiloni bali bava mu Isirayiri mu Yerusalemi nga babatwala Babiloni olwo mu Isirayiri bali batuuse e Kanani eri jjana ya Kanani ngewedde kakati bali basitulinza ate olutalo ne lujja buto ate ne lubakuba buto babajja e Yerusalemu oba Yerusalemi babatwala e Babiloni mu buwaŋŋanguse they were set captives okay kakati ekiseera ky'okubuwambe nga kigenda kiggwako ne batandika okuddayowa eka e Yerusalemi olwo bagenda omu ku omu baaki bibinja ebyo ekibinja ekyasooka ekibinja ekyokubiri Nehemiah yajjira mu kibinja ekyakomeka naye bw'atuuka e Yerusalemi bali banne bonna abaasookayo ekyabatwala ku speed buli muntu kunoonya waabwe awaali ewaffe wa kyekyasigalawo kiki ekiriwo tuzaawo otya olwo bava e Babiloni bagenze mu buwaŋŋanguse baddayo eka mu Isirayiri mu Yerusalemi kakati olwo ki ennyenyenyenye kibasigula okuddayo eka mbadde manyi nti we baatuuka e Babiloni ne bafiiringamuko comfortable okusinziira ku byabatwala ebyabajja mu Isirayiri bane obugenyi tebawammwe ekyo kimanyi ku bugenyi tebangako wammwe bali mu busibe mu buwaŋŋanguse kakati babatabaddayo wa eka akayimba akwaliwo akayimba kabayimba mu luzungu by the rivers of Babylon oyo kayimbyeko Babylon where we are remember Zion notabula endongo n'olyoka oleeta okay kakati ekyo baali mu Babiloni ne babagamba mutuyimbiremu n'oluyimba ne tunayimba tulimba lwa Mukama mu nsi tiri yaffe foreign land kati bw'obeera ewatali wammwe toyina kuyimba luyimba lwa Mukama oba otali wammwe atuba musibe badde manyi nti oyimba omanyi okuyimba kutuleetera okuyimba olumu kutuzaamu essuubi eno yali tocha kwali kuba tulugunya ti mutuyimbiremu babasoomooza naye kakati bw'omala okuyimba olina kuyeekuyimbisa
noyimba tolaba abakyala bangi baba balina ebizibu bawaata emmere nga bayimba bawaata emmere nga bayimba bwenamala okufumba nolya kumbe ennaku ye muyimbisa mukazi wattu toga nti awomerwa kuwaata ttooke so nabano bwe baali naye njagala tugume bwe tuti nti ekiseera kyatuuka ne baddayo wa we pause a bit ngambe bwe nti taata naawe maama batulaba ekiseera mwoli n'embeera gy'oli mu kiseera kijja kutuuka eggwe oddeyo eka teri kitandika nekitagiraki sawa abalabi baffe ebiseera ebisinga tufuna ebizibu bingi n'owulira nga otendewaliddwa naye ekizibu ekyo sawa yonna kigenda ate sawa yonna ogenda kufuuka omuwanguzi kyekye tuliko saawa eno ekizibu kitundu kya bulamu bwaffe challenges part of our life era without challenges toyinza kuba muwanguzi kyova olaba aboogezi abamu ebiseera ebisinga bagamba nti omuwanguzi bamulaba mu kiseera ekyokubonaabona oba ebiseera ebyobuzibu so bw'oba onaabeera omuwanguzi olina sooka kubonaabona naye obonyebonye etya era oyiseemu otya ate saagala tugifuula ennyo formula nti oteekwa kubonaabona oyita mu kusoomozebwa bw'omala okusoomozebwa n'olyoka otuuka ku buwanguzi bayita mu kubonyaabonyezebwa ne babonaabona ne batuuka kuddayo ewaka ekudda eka that going home yenkulu nnyo kye tuliko wano olwaleero kakati n'otunuulira ebigambo nga bwe byatambula nga bwe byali baki yasooka egenda okutuuka e Yerusaalemi teyafaayo Yerusaalemi yali afaanana atya bo banoonya waabwe banoonya kuddaka ye baki esooka banoonya kuddaka batuuka awaka buli muntu anoonya wuwe ekibanja kyange kyali luddawa ennyumba yange yali luddawa ente zaffe zagenda naye wano we waali ewaffe kati bano abaayonoona ekibuga tebakitwala like ne beddiza ebintu ebyali lwali lutalo nga tebagala kuwamba kusigala nti bawambyewo naye bayagala mu Luganda mu Luzungu to distract bayagala kwonoona Yerusaalemi bwe bamala okukyonoona bano ne babatutenga abasibe captives kati essaawa y'okubeera abaddu omanyi bw'oba omusibe oba muddu essaawa y'okuba omuddu e Babirooni bweggwako ne babata mu bibinja kye mbadde mbagamba ye atuuse eka amaze okusaba kabaka naga nti munnange kangende ndabaaka verse 17 amaze okwetolooza kambe ku lunyiriro 15 Nehemaya essula ya 15 kyawo ne nyambuka kiro awali akagga ne neetegereza bbugwe nenkyuka ne nyingira omulyango gw'oku kiwonvu nenkomawo bwe ntyo abakulu ne batamanya gye nagenda newankubadde kye nakola era nali sinnababuulira Abayudaaya newankubadde bakabona newankubadde abakungu newankubadde abafuga newankubadde abalala abakola emirimu awo ne mbagamba nti the third batch ajja mu kibinja ekyokusatu awo ne mbagamba nti mulaba bwe tuli obubi Yerusaalemi bwe kizise n'enzigizaakyo bwe zookeddwa omuliro mujje tuzimbe ebbugwa wa Yerusaalemi tuleme okuba nate ekivume ye alowoozeza concern mu Luganda kyeki kufaayo si kufaayo ye naafaayo omanyi nti ekireese obuzibu ku bintu byonna ebitwonooneseeko kubulwa bantu bakolaki bafaayo ekitegeeza bano abaasooka tebaafaayo n'abookubiri banoonya byabwe naye ye Nehemaya nagamba no yalowooza yafaayo ku kitiibwa kya Yerusaalemi kyava yeetooloola bamala okwetoola najja n'ateekawo n'abamanyisa mu Luzungu kyanguwa nnyo he created awareness n'abamanyisa timulaba embeera gye tugiraki gye tulimu mulaba embeera bwe tuli mulaba bwe tufaanana twalina ekitiibwa kyaffe naye mu Yerusaalemi bwakoze eki n'alyoka abagamba into action timujje tuzimbe bbugwe wa Yerusaalemi tuleme okuba nate ekivume kaakati ako ke yayogera bamaze okudda engulu kyengamba bazukuse bamaze okulaba ekyetaagisa
kati balina kutandika mulimu. Okitegedde maama? Naye kakati obuzibu atandika omulimu ye nekkemeya yabakulembera. Naye olunyiriri 18 lugamba yes kati bw'oleeta idea gwoteko gikulembera. Never produce an idea nga tolirwedde gikulembera. Ate bwe ndabanga omuntu gwendi naye ansingako okugitegeera nengamba nti kati ye kaagi spearheading nze namuwa amagezi. Era ne bw'onoogimuwa gw'olina vision yaayo. Kikikayanya abantu mu nsi eno mwe muli alina vision kyava abakulembera kubanga yamanyi ekyokukola. Yalina ki? Yalina vision. Kakati wano nekkemeya yalina vision. Ye n'abatwala n'agati abange mulabe kino anti vision ye kyagenda mu maaso. Verse 18 abakutwegattako ab'e Boston ne mbabuulirira mu mukono gwa Katonda wange bwe gwali omulungi ku nze n'ebigambo bya kabaka bye yambuulira ne boogera nti tugolokoke tuzimbe. Awo ne banyweza emikono gyabwe olw'omulimu ogwo omulungi. Nehemaya nabo Nehemaya bwe yabagamba ne bafuna moral ne bazuukuka. Wateekwa okubaawo omuntu atuzuukusa mu mbeera mwe tuli. Okategedde kyova olaba abantu amaka ekigaleetedde entalo. Omuntu waliwo kye tuyita obvious ekiteekeddwa that obvious. Kakati singa ngambye gwe wafumbirwa tonnaba kakati ojja kufumbirwa kati omwami wo n'akugamba nti madamu genda onaabe tibakyekwa kikugamba. It is obvious. Naye kakati waliwo omulembe gwe gutuuse nga ne the obvious olina kubagamba bugambi n'ekirabika nga tebatyakifaako nti owange enviiri tewazisaniridde. Waliwo olaba ku boda boda wentera okulaba entalo nga banaaza omu ku memba waabwe baleeta amazzi lwampaka ne bamunaaza kwegamba obvious yagita. Kakati wano wateekwa okubaawo omuntu ategeeza abantu. Nekkemeya ye n'atandika bwabazuukusa bwabateekako embeera vision n'agireeta n'agibanjulira. Wekyejagala okubategeeza nti bw'olaba ekintu nga kisaana okukolebwa nga tonnakola sooka obategeeze banno. Anti waliwo olumu lwe twagala okutegeeza ku bannaffe naye nga balina bad mind. Anti bw'otobategeeza ojja kufuna abalabe bangi. Anti era waliwo era still newobategeeza nga abamu tebakibayinga. Anti tokitya ate bw'oleetanga ekintu oba idea oba vision yo abantu bonna ne bagisemba awo gisuule ebanfu. Ate lwaki mbangireese nga njagala bagisembe? Wano tuli abantu bataano kati tuli abantu bataano ffenna abali eri n'abali ffe. Singa ndeeta wano ekigambo ffenna abataano ne tukisemba mumanyanga nti kifu. Buli omu abeera ne reason as to why. Muteekwa okubaamu. Muyinza okuba mwenna mubadde mukirindiridde nga kibadde mu mutwe mwenna ne mugigenga tugende n'ekyo ng'olaba kisaanidde. Era bwe mugamba tugende n'ekyo mutambula ebigere ebyo ng'abasatu bakuvuddeko. Manyi nti bwe babeera nga tuli bataano ffenna tukikkiriza kye kiba kisinga. Kasita mwenna mukkiriza ekintu omulundi gumu ekyo kiba kifu. Wateekwa okubaawo ono ffe gwe tuyita atuwakanya ate yaaba atulabula. Kyova olaba owakanya bw'ojjawo akuwakanya nedda oba obuliddwa akuwabula. Buli lw'ojjawo akuwakanya oba obuliddwa akuwabula mu bigambo by'oli gwe bw'oyita akuwakanya mujje ebikutambuza. Reverend olaba nze bwe ndaba omuntu ampakanya mba ndaba ntwala eri lwaki abatakkiriza byange. Lwaki akkiriza endowooza y'emu? Lwaki akkiriza? Kubanga nze byange bye bituufu. Naye ebibye bye bituufu. Kati nze ndeese idea nze spearheading kitegeeza nze ayina ebituufu. Weebali oba owakana naawe kola ekikyo. Nedda ate si bwe babikola.
tukola ekintu kyekimu. Kakati eno yali kwali kuzimba Bbugwe, okitegedde maama, n'aleeta ekirowoozo. Abakigula bakigula, abakigaana ne bakigaana. Olwo ye success ojja. Abakigaana bawa nsonga ki? Era bagirina. Bwekyokola bw'ofunanga Akuwakanya, Tomukyawanga, Wuliriza nga Nsongaze. So omulabi waffe wonders just bw'owuliranga omuntu akuwakanya tomuvaako, tomukyawa, wabula wuliriza ensonga ze. Mwezi ensonga ze mwojja okutereeza embeera yo nekyo kyogenda okukola. Kati waliwo omukyala yalina obuzibu, yalina obuzibu nga omwami yamagamagamu, okay, ne babeera bameka, naye baali bayombagana. N'oli gwe yafuna oli omulala gwe tuyinza okuyita namba meka, 2. Namba 2 n'agenda amugamba nti okwepanka weepanka. Okwepanka okola ki? Weepanka. Naye ezo enkyakya ku bigereza ezakukyala. Okitegedde maama wange? Bage okuva olwo. Kati nze mbuuza nti omwami yali tasobola kulaba mukyala n'amugamba enkyakya ezo okusinga okugenda ewo. Nakugambye ntya? Obvious. Omukazi yafumbirukiriza otya enkyakya okuba ku bigere. Kaakati oli olwayogera enkyakya. Oli olwayogera enkyakya. Nti enkyakya zezikukyaya nadde eka neyeezigula. Eddenzi teryatereera. Yalina okugamba ku mukyala we nti enkyakya zino nga bw'ogambye wali mu kusooka nti waliwo ebintu ebimu ebibeera obvious. Abantu abamu nga balina obbikola nga kimukakatako, naye abantu abasinga beetaaga kukola ki? Kujjukiza bujjukiza. Nga bw'ogambye wali nti ekibinja ekyasooka kyajja n'ekyokubiri ne kijja, naye mu kyokusatu mwe mwali Nehemiya yagamba tutereeze Bbugwe. Okitegeera? Naye kati omwami oyo naye yalina okugamba ku mukyala amugambe nti mukwano enkyakya ezo zitereeze. Ayinza okuba nga yakimugamba nti mami enkyakya, nga mami takirowooza nti kikulu nnyo, naye bwe kyafubutuka ewooli kompetita n'agamba nti owange nti ekikyakukyayasa nkyakya, n'agamba ho wafiira muloge, nga tatuuninga nkyakya ze nga nga polishinga. Ate kyetagisa kusimbako nnyo essira okuba nduulu. Omuzungu ow'edda ayogera Oluganda, omuzungu ow'edda n'agamba nti one word ye muzungu ow'edda ayogera Oluganda olwo. Kaakati ye ne Kemeya kye yakola, nzirayo mbazaayo abatulaba era batuwuliriza nti gwe bw'olaba ekisaanidde, 1 create awareness, teekawo embeera banno bakitegeera, naye tekitegeeza nti bonna bateekwa kuwagira. Okote kakati gwalina vision afunye okuwolesebwa, tandika omulimu gugende muki gwaba spearheading akulembera abantu. Omulimu gutandise awo, tutandise ngenze mbuuse mangu kubanga batandise okuzimba. Batandise okukola ki? Okuzimba. Mbona osoma ne Kemeya sura yokuna olunyo olw'omukaaga nti awo ne tuzimba Bbugwe yenna n'agattibwa wamu okutuusa weyenkana obugulumivu, kubanga abantu bassaayo omwoyo eri omulimu. Abantu bassaayo omwoyo eri ki? Omulimu. Naye nga bali awo bataddeyo omwoyo eri omulimu, ne wajjayo abasajja baabano verse 7 naye olwatuuka Sanabulati ne Tobiya n'Abawalabu n'Abamooni n'Abasaduki bwe baawulira ng'omulimu gw'okuddaabiriza Bbugwe wa Yerusaalemi gugenda gweyongera era ng'ebituli bitanudde okuzibibwa, kale ne basunguwala nnyo ne beekobaana bonna wamu okujja okulwana ne Yerusaalemi n'okukisasamaza. Mu lugendo luno gwe bw'olaba ekituufu ekyamazima kikole, naye tolowooza nti bonna banaakuwagira, era kisinga ffenna tumanyi ekyo. Ate abantu baffe abasinga ekisinga bamalamu amaanyi nti abeera atandise ekintu ekyokukola nga manyi kituufu, abantu ne bamu discouraginga wakiviirako. Omuntu okumalamu amaanyi simusalira musango. Nze mbaagala nnyo abatumalamu amaanyi, mbaagala nnyo. Omanyi lwaki? Kuba si be baatandika ekintu.
kubanga akumalamu amaanyi ate akwongera amaanyi akwongera amaanyi mukumalamu amaanyi akwongera amaanyi. Okay, agenda nayogera ekigambo nga gwe kyekikusindika okugenda luddawa mu maaso. Kakati gwe mugyeemu ebibala mugyeemu ebiramu gwogende luddawa. Kakati wano bajja kubalwanyisa tebajja kukimala tebajja kukimaliriza ekisenge era ndabira ddala nga buli we babagamba nti tebajja kimala bo bongeramu maanyi kukimakinga nga kiri strong kuba osanga tebaba bagamba nti tebaba balemesa bali kizimbye nga kiri weak naye buli we babagamba nti babamalamu amaanyi bongera okukizimba nga kiri strong. Ekimu ku byensanyusa ennyo ku bantu ku bitonde n'okusinga ekitonde ekikazi ekitonde ekikazi ekibafudde very smart mulina internal and direct competition. Yeah. Kakati gwogenda n'ozukukeeka. Okay, oluzukuka ng'ojja ng'ogenda kukola mirimu. Okay, mu kkubo n'otandika okulowooza n'ofumintiriza n'ogamba mu ofiisi eggulu gundi yayambadde atya, gundi yakoze atya akaviiri, gundi yakoze leero kanteekewo ate nange olwaleero leero lwange ogenda okujja that indirect competition etusitula okugenda muki mu maaso ate n'okola ebisaana. N'ebiseera ebimu weegomba bwegomi n'ogamba nti kankole kino because nkiwulira mu mutima not competition. Bw'obulwanga competition mu bulamu okkirizanga nontegeeza nenkuziikanga bukyali ekyo tokityanga kuŋŋamba. Omuntu omulamu ateeka okuba ne competition mu bulamu. Omuntu omulamu yenna olina okubeera nga weevuganya naye ekintu kino nze sikiwulira bulungi Reverend kinnyonnyola ennyo. Kye bayita okwevuganya kwe kwesitula omutindo gwa buli lunaku kubanga yesterday will never be today and today will never be tomorrow. Kyobola nti byewayambala jjo tobyagala kubyambala leero. No problem kubanga enkya lunaku lulala okiraba maama okwekwevuganya. Akaviiri kewakola the other time ate tokaddamu. Kakati abatulaba ku gundi eno kwani anti wulira okubuddamu nzikiriza naye nga tobuddamu nkya okuliyetinga wakadde kisinziira n'ekikamuzisaamu abakimanyi. Oluusi ziba ssente oluusi kusoberwa manye eri yakola fashion naye nga yakusoberwa naye embeera y'okwagala okukaddamu mu kitonde ekikazi tekyagala nnyo immediate repeat. Afu abami tetulina buzibu nyambala essuuti yange okuva January nentuuka December essuuti yange etwala ku mbaga yentwala mu ofiisi muyinza n'okuŋŋamba oluwande kasitebera bafuna ya black neve blue nasooka agiwuuba leero bw'ateekako essaati enjeru enkyateekako ya pinki ola n'akyusa n'ayambala eya bbulu n'ateekako essaati ya yero n'ateekako eya green n'akyusa empale ya black. Otukutte mukama yeebazibwe tolimbye kakati awe ŋŋambira nzirayo okunyweza bw'olaba ekintu nga kituufu okukola kikole wakati mu kuwakanyizibwa genda muki mu maaso. Bw'obulwa akuwakanya omanya kyokola kifu akutuka kwate bukwasi tukikwatireyo tetuwakana kubanga gwoyita akuwakanya aba akuwabula ate bw'aba akuwakanya ng'embeera gyakuwakanyizaamu nga alinga oba ngambe nti akulemesa naye nga yabujja bw'obulwa akwatirwa obujja tojja kukulaakulana. Bw'obulwa akwatira obujja tojja kukulaakulana. Obujja bulina okubeerawo bw'aba obujja bw'owaguza ge maggwa ge tuyitamu n'otuuka ettale noga nti omwana muwala oyo yankoza akajiri omulenzi oyo bwe nali nkola kino abantu njala otwala ekyokulabirako ky'abaana bangi abatulugunyizibwa mu kusoma kwabwe bamaama obategedde n'awaka wennyini nze waliwo mwana kati musawo
naye maama we yafa nga muto, taata n'awasa omukyala omulala. Kakati omwana oyo yatuuka ekiseera n'asaba ebitabo. Omanyi omukyala kyeyamukola? Kumusitula n'amutwala wali ku lubalaza lw'ennyumba n'amulengeza nti olaba wali bubanga oyagalanga ebitabo oyogo, amulengeza ku malaalo ga maama we. Kyamukola bubi, naye oluvannyuma nayogerako naye nemugamba nti she's encouraging you to go forward. Kati musawo naye omukyala oli bye yayisaamu ku mwana kati byebyamupa beating okufuuka kyali. Buli lwe yanyigirizibwanga nga yeeyongeramu ate bwenayinza atuwuliriza bwe bakunyigirizanga yiya pulaani kugenda luddawa mu maaso. Totuulawa anti abasinga bwe baba banyigiriza atuula wansi kaaba naye totuula wansi just noonya solution. Bw'oba oyagala okufuna alina eddagala eddungi ku ekyo ye mukyala ng'afunye olubuto. Omukyala bw'afuna olubuto aguma n'anywera n'amalirira. Bw'aba azaala nze sikyaddayo kano kanumye nnyo, ogenda okulaba after 2 years ng'afunye lulala. Kwegamba kaligi gye balina eyo abakyala gye mubeera naye eyo singa gye tunyweza mu nsi eno singa tulina we tuli. Bwakuba endulu leero nti sikyaddayo akaana olugwa yeebuuza lulala. Kwegamba mutambula mugenda luddawa. Naye mu nsi muteekwa okubaamu abatulinya akagere ne bakubulookinga ne kemeya kyeyatuyigiriza. Kakati kankusomeremu katono wano bwe yabagambira bannange. Abalabe ne boogera nti abalabe ne boogera nzikunyirwa 11 Nehemiah chapter 4 verse 11. Abalabe baffe ne boogera nti tebalimanya so tebaliraba okutuusa lwe tuliyingira mu bo wakati ne tubatta ne tulekesaayo omulimu. Kakati enema ayagala kubatta omulimu gukome. Ayagala kuttira ddala ba Nehemiah. Badde manyi nti just yali abablockinga kulemesa bino bye baali bakozesa. Ogamba atayagala okola akwagaza kubeera omulamu. Don't joke with the enemy. Takwagala kuba mulamu. Ayagala byokola bife. Naye mbagumya omuntu ayinza okuttibwa naye idea tefa. Wabeerawo abalala yabugitwala mu maaso kubagibayinga kwennyini kwe kuva abalala abayinza okugyongerayo mu maaso. Kakati abasajja bano ne bakola omulimu n'omutima gutya naye bali ku vision bearer ne kemeya. Mulaba bwe tuli obubi mukolo okukituzimbe kyetuyiga wano. Bw'olabanga munna akulembedde ekintu mumuwagire mugende mu maaso. Ate Awakanya yabeerewo naye bypass okamanyi mumubuuke mumuleke wabbali mumugende luddawa mugende mu maaso. Abantu bangi mulina entalo zammwe mu maka. Omwami n'agamba nti mami tugenda kuzimba gindi. Omukyala n'agamba nti eyo mukyalo nze sijja era bw'ozimbayo sijja kugenda. Kati gwe omwami ampuliriza genda ozimbe mu kyalo gwe genda ozimbe. Nnyinza okuba nina ensonga zange lwaki saagala gendayo. Miranda kiri bwe kiti okukaayana kumala budde. Gwe genda taata wange ozimbe ennyumba. Ate bwe sigendayo obutagendayo si issue naye ennyumba ngayo gyeri. Badde manyi nti ebintu bino bibeera byakuteesa nti naye gwoteesa naye ayinza okuba nga akoze amabega. Gwe kyola bw'ogamba nti ettaka gyeriri ekifo gyekiri katugende tuzimbe. Mami gyatugende tuzimbe n'agaana. Gwe genda ozimbe kyangu gira mubeerawo. Like ayinza okuba muyina ettaka eddala samwe nakugamba nti tuzimbe eno ate gwe ng'oyagala kugenda eri okitegeera nakugamba nti tuzimbe eno gwe n'osalawo n'ogenda eri ate nga ye ayagala eri. Kakati nze bwe mbeera nze mukazi abadde awakana bwe nsalawo ate nange n'enzimbe ozimba kulyani nze naawe mulimu kwipankapanga. Naye Reverend tubeera mu kyaki wano eno tubeera tugamba oŋŋamba nti ebyange ebibyo byange nange ebyange ebibyo. Ate lwaki we tutuuka ku ttaka oŋŋamba omanye ekiri mukyo. Ate lwaki we tutuuka ku ttaka oŋŋamba nti bibyo. Saagala tukaayane bulungi. Njagala otegeere kino mukwano gwange. Who is the vision bearer? Kakati omwami agambye mami tuzimbe wa. Kakati gamba ddaddiwo omwami wo gwe ŋŋamba
dadi bwe tumala okuzimba otuzimbe na wano simple mukayana kibyonna byammwe dadi katusuuki ogambye awo nti ye tuzimbe ate tuzimbe bulungi naye olumaliriza eyo dadi nga tuzimba nawa simanya laavu yokuteesa omanyi bwewooma anti opima omala kupima geegi y'embeera agambye kuzimbawa pima geegi otherwise ekirolo alinga agamba nti already ye yabadde yasazeewo mu mutima gwe aba yasazeewo kakati siraba nsonga lwaki ate aba mbuuza ngu already asazeewo ate kasitojja ne biased mind tebijja kukola kugamba mumanyi ebintu mutambula babiri omwami nani n'omukyala mutambula bameka naye have time ng'omukyala n'otulamu n'osiriikirira lwaki eddadi agambye kino okay let me give him support kubanga abakyala ffe progress yaffe eno eri mummwe era kambabuulireko amaka mangi omukyala omukyala nkyogera temukitya kanaye kankyogere oba wavaasa omukyala gweomusajja ntunuulira nga walina esaati 3 wewamuwasiza ng'olina esaati meka kakati omwaka guweze ng'olina esaati 2 eyo diiru yasala omukyala aba aganye diiru yasala omukyala omulimu gw'okukwongerako value ate wembanga nze sikwongeddeeko value ya saati naye nga bino ebirala najja tuli mu muzigo tuzimbye ennyumba kati ate esaati bwebanga ziri 3 nti kale tubadde bize sifunye budde bwa saati sifunye budde bwa saati kwongerako ize omukyala sifunye budde bwongera ku saati yo naye nkuyambye tweyambye sinkuyambyeko tweyambye tufunye we tumusula ate sikikyusa omukyala ofumbirwa olina kwongera value ku balo ate wali wemba tuzimbye teba value lindako katono kakati muzimbe nga muli mu mpale za biraka anti tubadde business sente zibadde zitutwala ate gwe botandika sente tubadde tuzinvestinga wali kyenkwagademu bwona ogenda bwoti ojja kufumba n'otandika okuwolereza sente ng'olaba zirina kyezikola ojja kufumba gwe erinnya lya mukama lyebazibwe praise the lord program bagiyitaani eno katonda akwagaza kikuwandas just netutambula olugendo owulira maama netutambula olugendo wakati mu bitusoomooza nga tuwaguza wakati mu batukyawa nga tebatumalira budde wakati mu bazimbulula ffe nga tuzimba nga tumanyi olugendo lwaffe ne kemeya yamanya olugendo lwakumala kuzaawo kitiibwa kyani kya Yerusaalemi okutegedde maama kuzaawo kitiibwa kya Yerusaalemi Bugwe nga alina kuddawo kakati naffe abatulaba wakati mu byonna ebituwakanya n'ebitunyigiriza saagala mutye saagala mwekubagize saagala mukube enduulu you start the journey otegedde maama ate ebiseera ebisinga ffe abantu tutya nnyo okustartinga journey abo munaatya okutandika olugendo temujja kutambula ate mumanyi biki ebisaana mu budde bwabyo ye nekama yamanya nti ekisaana kati mu Yerusaalemi kuzimba Bugwe ebirala binaagoberera era kati olaba bw'oba omaze okusiba Bugwe nanga omumaliriza bino ebirala byekola byokka kasita omaliriza ekinene ebirala byekola byokka ate amiina agenda gamba ebirowoozo ebirungi kati byonna obirina omukyalo ono tumusabirenga nnyo mikwana abatulaba niko obuyo tayagala kunsabira naye ng'omulabi wa Wonders Just tukyali wamu naawe tuli ku Katonda akwagaza ki ku Wonders Just bw'olaba ekituufu ekyokukola kikole iweebale nnyo wakati mu kukyayibwa genda mu maaso wakati mu butayagalizibwa genda mu maaso so totya ekyo ekikulemeredde tokitya kati neheme yono bazimba tulaba bazimba nebawakana babawakanyiza
kubirabyo byonna ebigenze mu maaso waliwo abataagala bazimbe bbugwe mulimu gwe bakola tafuna kutendewalirwa bw'oba onootendewalirwa ojja kuwangulwa naye nekemya bwe byakalubanga ng'asaba saala bwe byakalubanga ng'asaba essaala nammwe abatulaba bwe bikalubanga ng'osaba ki osaba essaala ng'osaba ng'ofukamira ng'osaba kati marriage eyinza okuba nga egira ki eyuuga saba essaala anti waliwo abantu abamu abaggwamu amaanyi mu mbeera eyo nti asabye naye tekijja n'atuuka n'agamba ye bannange ye nfaaki nga tebikyuka nga kijja ddi ng'oyagala kijja eddi ekizibu kyetulina ffenna bwe tusaba twagala nnyo okuteekako ki ne time limit no gusaba busabi katonda akola ebyaki kakati after all byonna ebyayitibwamu nekemeya nga asaba waliwo ne bebatuuka obalangirirako nti emikono gyabwe ginaafuuka minafu simanya omulaba omuzanyisa namugaa nti emikono gyabwe ginaaba minafu nekemeya esolo y'omukaaga nkusomera oluwuliro olw'omunaana tyawo nemutumira nga njogera nti tewakolebwanga bigambo byogera naye ebigunze mu mutima gwe kubanga bonna bantutiisiza nga boogera nti emikono gyabwe girifuuka minafu okuva mu mulimu guleme okukolebwa naye kaakano aye katonda nyweza ggwe emikono gyange he's praying omulaba ayagala mikono gifuuke eminafu yamugamba continue aga katonda wange nze neyongera luddawa kakati atulaba bwe weesige katonda ogende mu maaso ogenda kufumbirwa ngabagende oyo musajja tajja kumusobola ogenda kumwetikka osoma buzito ositula buzito oyo omusajja tajja mumusobola olaba reverend ebiseera ebisinga omuntu akugamba nti omusajja tajja musobola nga alina reason as to why ayinza okuba omusajja alina abalala abakazi babadde nabo nga bamulemereddwa nga alinamu embeera ye reverend abasajja obamanyi ndi musajja sibamanyi ate abasajja beekyusa abasajja babeera omusajja yasobola obeera n'empisa embi nga ate tayagala munenya tayagala mugambako ate nga osobola okumugambako n'akyusamu naye ng'oli tayagala mugambako omulimu omukulu gw'olina okukola kwekusabira embeera ti taata gwe wamumpa wuuno akakanyadde omutima taata munkyusize nkwegayirire katonda wange omungi ow'ekisa wuuno omukwano gwange n'omuteeka mu mikono gya mukama ate mmwe wali we bagambira nti tojja musobola ati oyinza okuba tojja musobola naye nga embeera ze nawe olabanga katonda atakutwala waatakuteekerateekera ate bw'abanga siwo nyabo katonda atakutwala waatakuteekerateekera kugenda ekyo kikukwate mu mutima era bw'olabanga oyingidde mu nnyumba eri katonda yakuteekerateekera okuyingira otegedde mukwano gwange buli katonda takuyingiza waatakuteekerateekera nowe kakati bwomala okuyingira mukama guwandiita wano omusajja kakati oba ogolola engoye ze engoye ze nti temukyamanyi kwoleza kuba abakazi bakyamanyi kwoleza kuba basajja baabwe engoye dulaikirina ziri mutwala eri muboozi naye bwomala abakyala abasajja abafumbo teboleza mu dry cleaners bano abasajja abawulu be batwala mu dry cleaners waka waliwo bakozi aboozi engoye goliawo oli mu kugira njala kakati olugira engoye ezo zozi empaliijozi kutandika okukolola bwoba ogolola wosabira sabira ensawo zino taata muno mubeeremu sente muno mubeeremu bwotuka okugolola wano mumaaso ku zipu sabirawo tizipu ebeere nywevu esaala muzirina nammwe mukolamu kyekyo okiraba ebere nywevu taata eno zipu ngisiba mulinnya lya Yesu anti ogolola mulinnya lya Yesu eno zipu ngisiba olugendo nga lugenda enywere nga tekka paka nga akomyewo wano ate bwenywera nga alina ogikozesa emirimu egitali gyanjawulo okukola ebyobuzayirano naye nga bw'aba agisumuluza aba agenze ku mirimu emitongole egyetwala omuntu omulamu
ninga osaba Katonda naye tolina woosabira ku ngoye za mwami wo, tolina woosabira ku waleti yammwe, tolina woosabira ku sowaani zammwe, tolina woosabira ku kitanda ayinza okuba asabira mu mutima. ani Omukyala muyiga okusaba, abakyala muyiga okusaba. Olugendo lw'okuyingira mu bufumbo si lwakuvaamu. It's a journey to trend after the end. Lugendo lwakutambula. Naye gwe olaba ekituufu mu maka kyoteeka okukola kigire eki kikole ku lw'obulungi bwaki bwamaka. Naye nolaba oli n'anyiiga TV n'agyasa, oyo kyamuyita mukazi busungu anyiiga nga teweesaze gwe kubanga wanyiize nnyo. Waliyo n'abamu abeesala Reverend. Anti bweweesala ng'ofa nga tukuziika ng'oli awasa omulala, ekyo nakyo kizibu. Anti aba agenda kumutawaanya. Anti wanyiize weesaze teyeesala kufa, yeesala waati enkovu zaani olwo onyiige enkovu zaani onyizange naye naawe oba onyiiga mba neerumiza anti wulira nga bala atunula ku nkovu nga laavu ekula. Anti abalaba anti omanya keyeesaze, wulira keyeesaze lwalikwata akasonga mulinaanya alisalanze nga otodduka munywere bunywezi kyolabanga kituufu okukola gwe mutwe gwaffe gwe tulina. Kyolabanga kituufu okukola kigire eki wakati mu kuzitowererwa mu kuwakanyizibwa genda muki mu maaso ku nkomerero. Anti nsoma kati siwumbawumba kati olunyiro 15 sula y'omukaaga ne kemeya wumbawumba 15 esula y'omukaaga olunyiro 15 kati nkola summary bannanga abatuuliza Nehemiah chapter 6 verse 15 abali eyo Reverend ani Reverend Kafeero yotavwako wali munsi ki Boston Boston n'abali erudda ya mwenna mwenna batugoberera mwenna olunyiro 15 lugamba nti bwe kityo bugwe naggwa okukola ku lunaku olw'25 olw'omwezi eruli mu nnaku 50 mwezo 52 days the job was finished. 52 days omwezi gulimu ennaku saa 3 mu kale wala 3 yongerako endala 2 mu 2 omulimu ne gugwa wakati mu opposition etaliwo mu politics kubanga oppositional politics mumutegeera bulala. Kati bwe bamaliriza okukola bugwe kyekiddako in the process omulimu guwedde abalabe abaali balemesa baliriddawo kati ennaku zebaluma omanyi omulaba ennaku emuluma mbadde manyi nti oba kiyinza okubaleetera okumuyiwa. Nkusomera abalabe kiki bakola onyo 16 ti awo olwatuuka abalabe baffe bonna okawuliraako abalabe baffe bonna bwe baawulira bwe batyo bannaggwanga bonna abatwetoolodde ne batya ne baggweramu ddala omwoyo mu maaso gaabwe bo kubanga balaba ng'omulimu guno gwakolebwa Katonda waffe. Teri kimalamu mulabe maanyi nga buwanguzi bwo ate awo oyogezi jagamba Simon akuweeyo omutwalo. Teri kiruma mulabewo kulaba ng'owangudde kiruma ababi ati olwo abazzaako ekyomulabewo ate akyalina bwotomwegendereza ate akutta buso olwo nange abantu walidde ate akuwona omuwona naye era ne bonzitanga mission yange ngimaliriza bagenda olina okuba n'amagezi omulabe bwataleeta haaga naawe n'omuwa era mba nkimanyi eriyo wano anti ebiseera ebisinga bagamba nti ng'onaawangula mulabewo muteeke wano kumpimpi kuba buli kyabaakola oba okimanyi. Mwana wange ajja kulya omulabe tebamuliraana. Mbadde manyi nti bw'omuteeka okumpi okolaba pulaani ze ewaani omubi aba mubi omubizi ivo omulabe akwagala kufa gwe ngoga nti osembeza. Mbadde manyi nti omuteeka wano okumpi buli kyaba agenda okukola akole ki gw'obeera owo ng'omukuumiddeawo okumukettako. Njagala kubuuza ekikulinaanye omulabe wo kiki kulaba pulaani ze lwaki oyagala omuli tolina buddi tolina byakola anti buli kyaba agenda okuntuusaako ekibimba nkiraba nsobola okibuuka. Eyo famula gyejje omubi aba mubi
omubi aba mubi eyo formula gite omubi aba ki gula ebbanga create space between you and your enemy omubi aba muki naye gwe tomukyawa naye gulawo ki ebbanga gulawo ebbanga create space tekere meza amaaso g'abalabe bange kubanga akuli kumpi ng'alyoka akusiikira akammonde ng'okalya anti olwo oba togenda kalya oba omumanyi already lwaki omulinda n'akufumbira mukaliiko ku maaso omulabi wa Wonders just ebigambo biwulidde omulabe muteekerewo emmeeza ne muzabire yes ne muzabuli eya 23 ogijjukira nti mukama anteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange kituufu anteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange so omulabe tumuwa gaapu ate omuntu bw'oba okola ekintu abantu abasinga abakulemesa bateeke ebbali genda mu maaso nga tuwumbawumba programu yaffe Reverend baako obugambo obusembayo bw'otugamba Katonda atuwadde ekisa kino era njagala kubanyweza abatulabye mwenna abatugoberera nziramu okwenenya ziri sabiti zetuludde nga tutulabika we are back on air tukomyewo naye nga njagala kubagamba bw'olaba ekituufu ekyokukola kikole naye jjukira nti mu lugendo lwo mulimu abakuwakanya mulimu abatakwagaliza mulimu abakwagala mulimu abakukyawa balina ebyokulwanyisa bingi naye gwe omalirira kola Katonda abeere Katondawo kubanga n'olunyiri lugambye nti abalabe bategeera kubanga baalaba Katonda akusanyusa akwambaza gwe wafumbirwa kati emyaka giri emeka n'akaana kabuze bamuula boogera bye boogera naye gwe genda maaso ne marriage y'omukama ajja kuwa omwana ajja kubasomolola waliwo nze abantu bangi nina obujulirwa nze simanyi dakika bwe bazimpeddeko nina obujulirwa bwa dakika 3 nina obujulirwa bwa maama wange my mother okay bafumbirwa ne daddi mu 1939 ne bafumbirigano ne bazaala omwana omubereberye 1952 omwana omubereberye mu 1952 how many years are those naye tetuliiwo kwegamba mugumeegume yembeera gyoyitamu Katonda mwesigwa tajja kukuleka weesige Katonda ne Kemeya yeesiga Katonda buli byamukalubirirangako ng'asaba kati naawe bwe bikaluba saba Katonda mwesigwa ajja kukuwanguza your marriage will be a real marriage your business will prosper the COVID-19 disappointments will come your successes mwesige Katonda nammwe abalabe abatulugunya bannammwe mulekeraawo munna akola ekintu okiriko tajja kizimba tajja kukola bwati nammwe muli babi mweninyeeko mukyukeeko bannange Mukama abatuweera omukisa Mukama be blessed day and night in Jesus name. Omulabi wa Wonders just ebigambo byonna obiwulidde Reverend akugambye nti bw'oba olina ky'oyagala okukola nga kituufu kikole totunuulira abantu balala abantu abasinga ekitulemesa okukola nti buli lwotunuulira sayidi ne sayidi n'ogamba nti ono agenda kundaba atya n'otunula eno n'olaba nga bakulemesa ate bali tebakwagala olemererwa naye ggwe tunula gy'olaga kola ky'olina okukola yenze Julie Nanteza mbadde ne Reverend Mayanja Erisa ne Simon Nico ku kamera n'abatulaba ntumirako Faye ku muganzirwaza rooftop webale tukyaza webale kutwagala rooftop waneno ku Skyview restaurant tuyina ekyemisana tuyina buli kimu ayina ne healing garden gwali eyo osobeddwa ebintu byonna ebikuluma asobola okuyamba kuba kusimu eyetambula ajja kuba akuyamba nammwe abatulaba ntumiddeko mami wange ntumiddeko dadi wange ntumiddeko mikwano gyange mwenna abandaba Kefa Peter mbatumiddeko nnyo Allen mwebale kutulaba mwebale tuwuliriza